disclose anti buli omu mwena mwana abagabuguma kubanga empewe yali ebayisemu era ko abakazi bamwe bano bangasumanyi yayina maanyi gasobola kwepicha ekyali aluwa teri wa NRM yepicha mugundi project MK ogambye otya teri wa NRM Bobi Wine yali aluwa ayapicha mukyala w'enkiddamu ngachi obunyogovu bwe balina mutima ng'oyinza okustanding okugira ng'olidde emirondo eddebe namba abawagira Geno MK n'aba mutembeeta ba Dr. Balamu Barugaba ba Honorable ate wongamba Balamu gulida Honorable Kabanda mukwano gwange Honorable Maiko Mawanda Mwami Franka Gashumba bonnanga bwe ba emisango basenga babakyala Geno Muhoozi Keneru bamale wiki nga teri mukyala alaba ku bbaawe bonnanga beefunyiza balinga buveera wabanga abantu bajja kulaba Bobi Wine nga muyimbi kale kanchikirize kubanga ekyo kyemugamba mpulira ne minister omulamba abantu waliwo Bobi Wine ne Kyagulanyi kati abantu bajja kulaba Bobi Wine nakugamba wano ate kungumpa respect ndi mukulu wo nakugamba wano njagala muwe principal president Kyagulanyi owe 10 mutabani wammwe muteeke we muteeka mulange ekivulu muleta abayimbi bonna okuva Kenya Nairobi n'abawano bonna mbakunganye kinywa mubakube ku stage jomanye ya Balamu jategeka n'amataala agakange munyenye Kyagulanyi atambula n'endumbiya nili ogu ate neta yimba 13 tonyeza 3 Radio 4 ensonsuze dakika 26 zokka zezakaita kusawa emu eyakawongezi kona ko olwalero tuli mu program gw'ensonga nange Adam Kung. All right, mu studios Mayor wa division ye Makindye ayagala nnyo kumuyita Mayor wa Kampala Ddako ekija aliko kisa wavudde oyagala kuva Makindye. Alhamdulillah nzikiriza nsooka embuuze kubatuuliriza mikwano gaffe ababeera ku radio yaffe 4 balamusizaako nnyo amanya Alhaji Kasire Nganda ali Mulyannyama nsooka okulamusa abanda Makindye ate boyagala okuddukako sigenda badduka kera nsigala nz'omu era nsigala bubate bugeze Haji kugaziya service abe Makindye gye balozezzaako abe Kawempe bagirozeeko abe Rubaga aba Central abe Nakawa n'abantu abafuluma ekibuga n'abakiyingira kuba kati bwe bituuse siba mwogera luzungu wabula kawompo bwongo kawompo kasita kabanga kakuba kawompo kange kakuba ku nsonga z'emirimu kubanga wogenda mu galero ya KCC bakulambuza abameya ababaddeko oluzungu abazungu kakati twagala kukyusaamu oluzungu tulumanyi naye ate twagala gattako obukozi babazungu bwe babadde bameya bakozeewo ekyamaanyi Kampala kibalina okumanya n'abaagaliza ensi yaabwe ebirungi kubanga woba oyingira Kampala osobola okuŋŋamba mu myaka 3 bw'otunula mu bitabo bya Kampala n'otunulira amabanja ekitongole kya KCC kye gaalina ku mulembe gwa Sebaggala n'ogwa Sebaana kati amabanja ge tulina olw'emisango nga lulwovulo eri ku sitewoolo baani bonna balooya legal department gadda bolinga bameeya abaali babaddeko kwegamba ebizibu bya Kampala biringa ng'ebizibu bya Uganda Mwami Museveni wabigasse nga wogatta ebyamini ebyobote Lutwa Yusufu ne Binaayisa byonna bizingako kati n'ebizibu bya Kampala bwogatta bameeya abaali babaddeko ne bootamanyi bakulubya Kampala kati wali tosobola kulowooza nti Kampala oyinza okugamba nga bwe twagamba what is the capital city of Uganda nti Kampala bisaana omuntu aviira ddala mu bukulembeze kuba kati bameeya ba Kampala oba awalala ennyo bonna oluva Makerere n'afuna diguli ng'asaba bwa meeya tekuliko yali abaddeko erosi wano wabavubuka mu mitendera gya local government batandikira kufuna ekyokulembera abantu bakitandikira ku bwalodi meeya ne bayigira okwo kati agenda okuyiga ng'afuluze byonna kati nze nteekeddwa oli ayinza okwebuuza naasobola ekibuga kakati nze meeya agenda okujja nga nali mbaddeko meeya wa division ngatta constituency 2 Lukwago yajja alina constituency ya Central goina 2 division inamba kakati gwe agamba nti Mulyannyama anaasobola laba bwe managinzeemu Makindye abantu abamu ekyokubiri abantu abasinga bali mbyobufuzi baali tebakolanga ko nze nakolako wano ne Bulaaya ndi practical
nze munnabyabufuzi ayasooka okulinnya ennyonyi nga siribwa meeya bannabyabufuzi abasinga balinnya passport nga amaze kufuuka mukulembeze kakati nze muntu asobola okukubulira ekibuga London nenkugamba ova e Croydon nogende Sutton nogende Modern onoonya Patini nogende Chelsea obe Fulham notuuka ku Hyde Park noyingira Central London nogenda wali nolinnya basi ekutwale Tottenham kubanga waliyo toli excited sobola okugamba nti basi e London zikuŋŋaanira Victoria bwe ngenda mu America nsobola okuva paka weve Maryland paka wentuuke Richmond Virginia nempitamu so n'olwekyo mugenda kufuna meeya atagenda kuba excitement wabula oyo asunsuddwa naliko omuwandiisi w'ekyalo ow'abavubuka omuvubuka ow'omuluka kati mpise mitendera gya local government naye kati abasinga babuukira bubuukizi ebyo byobulabye ebimu ebyakubyanga ttiimu y'eggwanga Uganda nonda ya ttiimu teriyo player mubi wano twalina omuzanyi Hasule yali mu maaso oba yali Hudson oba Timothy n'amuzza emabega so abazanyi bangi ayali badde 2-5 ne yesenda ayali badde 11 n'omusiba mu 6 so kakati abantu bonna ba player bali mu kibuga balina rolo zaabwe omulala sana kuba Lord Councillor n'omuwa kino omulala sana kuba MP ate n'omuteeka mu local government ate yali badde mu local government nze kati kankuwa ekyokulabirako omuntu annuma ali mu parliament wadde akola omulimu mulungi Lutamaguzi n'ofuna Lutamaguzi mu local government nga alina district gyakulembera erina ssente n'ofuna Bwanika n'ofuna Kayanja Dipo n'ofuna onowe Mukono mukwano gwange bakaluba mukasa waliwo abantu mu local government abagikwagaliza nga local government tekozesa ssente zino zokka ez'omuwi w'omusolo wabula osobola n'okukola ebintu nga bya mikwano oba okitegeera ng'olobinze kubanga ffe abafuna omukisa ne tugenda nze kati buli wentambula ntambula na business card ogenda mu zi conference ogenda mu wumula ffe tugenda mu wumula osisinkagana abasajja bo baagala kulaba ku meeya naye nga gy'obireeta tebiri applicable tolina bw'obitwala ku stewolo kubanga amagombolola nze singa amagombolola gaalina obuyinza ng'abantu basobola okujja nga bazze kukola direct naye buli oli w'omugamba nti gundi yaffe egamba tuyina abatutwala tuli anda awo nga takuddira kubanga bo tebamanyi ebyo bya protocol ebyo biki kakati ekibuga kikotogeddwa nnyo kankuwa ekyokulabirako ekisaawe ky'ennafukivu kibadde awo emyaka 3 nga kyonoonese ng'ekibuga Kampala tekiyisanga budget kusaba gavumenti tukizimbe omusuubuzi najja omusuubuzi asooka kuzimba maduuka n'alyoka abazimbira kyemukola kiyakola naye singa twali twakimanya ekibuga Kampala olwaleero tetuyina busaawe nga bw'olaba akeekawempe oba emakindi byonna by'abantu obutale ttaka ly'abantu naye tubutaddeko n'obupande bwaffe so ekibuga kisaana omuntu ali creative wali ozanyeeko ku mweso omweso guno ogwaffe Omuganda obala mpiki ogenda okulaba nga ositudde enkaaga n'okwata kayiki n'okitema oba wali ozanyeeko ku draft oba omuzanyi wa draft osobola okutikka kingi onaaseevula omulaba so kakati ekibuga si kino kyokka Kampala abantu banna Uganda abalumirirwa ensi yaffe balina okulonda ne bagamba Mulyannyama nze lumu nali nkyali muvubuka nenjagala obwa chairman ne bagaana ne bagamba osaana wa secretary obwa chairman tukulaba oli naye nedda tukwagala wali so si buli muntu ali mu kifo kati kungu tuyinza okuzuula nti ate wobeera mu marketing oyinza tukolera ennyo okusinga nga ndi kumpewo kati tulina okuzuula ebitone well but Haji ekizibu kya Kampala kizibu ki because olinganga nti ekizibu kya Kampala bukulembeze tebakulimba ekigambo leadership temusobola kubeera myaka ne giggwako 2 nga muyomba nga temuzuulanga solution twamalako ekisanja kiramba ne bapangisa ne balooyo okuva Kenya ekitongole ne tupangisa lootere gaggadde nga tunoonya ani political head wa Kampala balooya 40 ne batuula mu kisengera twavayo tetukitegedde ne batuuka okugoba road mayor lwakigambo political head kigasaaki ng'enkuba yatonye waliwo ebifo woba oyagala okuwakanya ebigambo bya waliwo ebifo bye twali badde twegomba nti nze enkuba bw'etonya n'ensanga ku forest mall okkiriza nti bwe kusangayo ate oyinza okutta okimanyi nti amaduuka gonna agali mu Kampala gayingiramu amataba
enkuba wetonya naye nga kyofa n'omulodi basiba bayomba guno omukolo gwange mbakusanga wano n'aliyombye kiyamba ki leadership bukulembeze waliwo okwefiiriza nze ndi meeya naye singa mbadde meeya bali abaagala obwa bose mbadde situla wali ku ntebe naye natuuse ku 12:45 ne ninda ku reception obwa bose bwe bututta obukulembeze kwefiiriza bwana mukulu nze ngendako mu ekereziya bwana mukulu ayina emmisa zawa ugundi faze omuto ne mu mizikiti bwe tutyo kati okwekulumiza nga ffena twagala zino entebe ngeza akabaka oli n'ogenda ewe nga ayina ntebe eyegulumidde n'ogenda mu ofiisi ye nga tagikiza na mulala gitulamu naye waba abadde sipiika agenda naye awuwe kati obukulu nze wange webeere Makindye nagamba dda mu leadership nina abantu be nalabirako bwe nakwata obwa meeya bwe Makindye mu kisanja kiri ekya DP nina abantu be nakyalira nga mbeegomba mu local government nakyalira Dipo Kayanja nengende wa mukadde waffe Sebaane ebiseera ebyo yali takyava waka nga anafuye nengenda waliwo omwami namwagala nnyo yaliko vice chairman w'eggombolola y'e Makindye kati ali mu electoral commission yali wa DP waffe Mustafa Sebaggala obwo ebiseera ebyo yali muwuma wano nga ye CEO nengenda ne mbakyalira ne mbabuuza emirimu gya local government gitambula gitya ne bangamba ekisooka communication gwe ne tawunikirako oba ne ba minister tekyetaaga kuba meetinga bawandiikire ekyokubiri waliwo emirimu egirabwako n'egitalabwako nga gwe meeya emirimu egitalabwako gye gibeera mu office osayiningidde omuntu ayagala agenda kukola bwa security osayiningidde omuntu agenda mu America osayiningidde omuntu somero nga mu office olina okubeerawo tulinawo job form eza S6 ozimanyi abaana ne babonaabona avudde ekisugu bamuwadde 10,000 meeya toliimu kati omanya season eyo olina okubeeramu okulikomendinga abantu ku mirimu abamasomero abantu abafaanana ngaabo waliwo abantu betulikomendinga nga ayagala agenda kufuna visa so kakati ekyo bwe nakimanya communication okuwandiikira minisita w'enguudo oba ED tekyetaaga mulaba naye naakuddamu kubanga ayinza okuba alina information ki enkyamu kakati abakulembeze abajja mu local government bateekwa okuba nga beenafuya nga chairman w'ekyalo kyovala bagiyita ate nno local government ziri 3 oba 2 mu Uganda okusinziira ku constitution yaffe tuyina central government ne local government abantu tebakimanyi kati eno government ya local government weenafuyanga woolaba bwanika nze nayagalanga nnyo enkola yo n'omusajja ekyazi kizibu kuba abantu miggo mutabaazi yayagala bukozi edda bakadde baffe bakolanga n'enguudo nga tulina ebituli okuva wano paka ku luguudo awo wakungu so kakati olwaleero obukulembeze bwa local government bitiibwa otegeka otya omusomo nga nze sinze nguggulawo meeya nze tebinkwatako nze omusomo gwensinga okwagala gw'abantu wansi ku luguudo kati leero nsiibye katwe oluguudo olubadde lufuuse empompogoma ennaku 3 era nvudde katwe nga sitalingi emaze kujja kati enkya era nawandiikidde idi ebbaluwa munyonyo avunze wali awo wonna okuva ku Gaba Road era ansuubiza nti very soon meeya mu wiiki ng'emu oluguudo lugenda kutandika ne mubuuza Salama Road naye nampa peesi yaayo nangamba ekituufu contractor baamuwa naye alinda kufunako advanced payment so obuweereza obwo mu local government bwagala kufaanagana nga LC1 kyova olaba nnumwa nnyo gavumenti nga ba LC1 we bawa omutwalo bagabana abantu 9 kyokka ate omubaka wa parliament afuna millioni nga 3 oba nze meeya naye nga chairman w'ekyalo tasobola kuweza mitwalo 2 so kinnuma nnyo kubanga buli mulimu nze gwenkola ngukola LC1 LC2 tawunikiraka ne meeya ne bakansala aba bantu bana lwe lubimbi lwange lwentambula nabo siina mulimu gwe nnyinza kukola nga kansala wange ali weeru siina mulimu gwe nnyinza kukola nga guli successful nga chairman ali wabweru siina mulimu kyofola bino byonna bibalanga ebyaba diso nze sibikiririzaamu diso talondwanga oba simanya piso simanya diso obutimba lwaki tobuwa chairman tuwe chairman abantu gwe balonda gwe kyogamba bano ababo bakamango nga bibula so we tuba twogera ku local government nze njagala nnyo abantu waffe abalonda mulonde ffenna mutusunsule ogambe Mulyannyama tukwagala ne tusamba tosobola 5 okay njagala kujja onsimbi zino katundu bwe tukomawo again Kampala ole mwami bamita mwami Frank Gashomba amaze ebbanga ng'akozesa program emu ku radio eno nga Kampala afaanana atya bw'ati n'osanga embwa buli wamu
nosanga ziringa ze balundira mu buli kafo, nosanga abookya ennyama buli wamu, nosanga ekibuga nga olinga ali buli wamu ng'ekibuga wakyafu kasasiro buli kimu, and nosanga ente zitaayaaya everywhere. This is the city you want to lead. Kino kye kibuga kyoyogerako kyoyagala okukulembera. How did you reach here and how do we change that, Mayor? Ndi musajja mukkiriza, ate ndi musajja musiraamu, naye ne mama wange yali mukristaayo, naye Bayibuli yayina weyogerera embatiza ya Yokaana, nga Yokaana agamba embatiza yange naye ajja kubatiza na kirala. Ndoze yali alanga Yesu Kristo ffe gwe tuyita Nabbi Masiya. Ekibuga kye njagala okukulembera y'ensonga lwaki nzija. Ondaba ndi mukkakkamu. Olunaku lwajjo twabadde ne kanso nga njogera ku mbwa. Naye mabegako awo nali njogera n'abavunaanyizibwako. Mu Kampala mulimu attembwa ogu. Attembwa ogu. Naye waliwo ofiisi z'osanga nga mulimu abantu nga 100. Atta e Kampala professional. Atta embwa mu Kampala. Kampala yonna. Naye tebalangawo nti buli division ebeere n'omuntu. Ekyokubiri, amawulire gazze nti Ministry ya Health obe yaki yaganye okuddamu okuttembwa n'obutwa. Naye solution yatuwadde ki? Nze nagezaako nina mikwano gyange bangi nga kwe kulina aba roofing bampaako ku miti n'omulala Haji okusimba mu Makindye. N'ensimba emiti ku Gaba Road, n'ensimba emiti ku Lukuli Road, n'ensimba ku Kwiniziwe, n'ensimba wa embuzi n'endiga n'ente ne zibirya, n'empandiika reports tubeeko kye tukola. Bagamba we tuzikwata tuzitwalawa, naye abantu babakwata babatwalawa. Abantu abatunda busapule, abatunda entalabuusi, abatunda ennyaanya, abo balinawo okubakwata. Yesite woro. Nenkugamba, neŋŋamba nti bannange ekikyusa ensi kuzimba myala na nguudo. Ensi tekyuka na kasasiro. Olwaliro enkuba newetonnya n'oyita erukuli. Era njagala ate ompe ccepe. Olutalo lw'enguudo mu mwezi gw'okusatu lwasituka ku sitewolo n'ensigala ogwo. I remember. Ne basaba osaba otya accountability ku bantu abatannakola. Balanga enguudo mu mawulire aga gavumenti n'agatali ga gavumenti, abantu ne basaba, ne basumulula bid, abantu ne bazisumulula, ne zigenda mu komiti, batuddawo ku sitewolo. Wulira obulumi bwaffe. Ne bamala ebintu ebyo ne bakola endagaano, ne babitwala ewa Solicitor General nga Executive Director tannasayiringa. Ne bamala okusayiringa endagaano, oli n'awandiika ebbaluwa ewa IGG nti musaana kubuulirizwa, era ne kanso n'etuula. Obulumi bw'Abannayuganda, enguudo ezaali okutandika mu November omwaka oguwedde, tugenda mu November mulala, tuli awo ku sitewolo. Speaker bw'ayita, Lord Mayor naye bw'abeera bw'ati, bali awo. Chofa waweereza ne Lord Mayor n'aweereza. Omwaka mulamba enkuba eno eyali genza okutonnya ng'enguudo ezisinga n'emifulejje giwedde, batutandise kuyiwa kolansi. Si omanyi kyenjagala okugamba, unless nga ba politician abali mu leadership tuonize challenge z'Abannakampala. Ffe tulowooza nti Kisaka yagenda obikola. Bannakatwe tebalondagako Kisaka oba Luyimbazi. Ffe twagala achievement si zokka. Mulyannyama nina ID ya KCC. Nengamba KCC tekoze. Mulyannyama nenzija ku mpewo nga njogera ebyakatale nze na solution ki. Mwami Museveni atutta obutale bwaffe. Babutaddeko owino tetumanyi status yakyo na muwongo. Mu kifo ky'okunoonya solution nze nenzijalo ne bagamba bannange mulindirire nfuse ku media center. Tetuyinaawo nteekateeka nnungamu ya basi. Bw'ogenda e London waliwo ekitundu bakiyita Victoria. Basi zonna eziva up country wezitantanira. Olwaleero Katonda tuyinamu ku mukisa, tuyina oluguudo lwa Northern Bypass. Olwaleero ne woddira ebitoogo babizimbyemu. Nga toyagala gavumenti etayagala kukolera abantu ng'eno, nga tulinda eyaffe eya NOP ekulemberwa President Kyagulanyi. Genda gavumenti etwale ekitoogo ky'Ebusega. Tekirina makulu kubanga abagagga bakizimbyemu. Okolewo bus terminal. Tewakyali nsonga basi lwaki eyingira ekibuga. Ombuuza enteekateeka yange. Basi zikome Busega kubanga ezigende Hoima zivaawe Busega ne zijoyininga
Oyima Road ezigenda eggulu zitandikirawo ne zinoonya Namboole ezigenda Arua era bwe zityo ezigenda Ebusenyi Mbarara erawo naye baasi 8 ne ziyingira ekibuga oyagala ekibuga kyennyini si jaamu wa mmotoka ne jaamu wa ebintu bingi noddira zitrera zitikulira mu kibuga abantu betunyooma abaali tebalabika baddira ekibuga Kampala nga business city ne baddira ekibuga Ntebe nga administrative city nga zi ministry ebitongole byonna biri eyo fisheries mu bujega bwaffe bano be mulowooza abafuwa oluzungu abagamba economy ya Uganda eri suusuusu ne byonna ne babikomyawo mu Kampala parliament yo y'abantu 5 buli mubaka wa NRM ayina ridika erika abajasi neyiye zonna ziyingira kibuga emmotoka 1200 nkubalidde entono tekuliko ba staff zonna ziyingira Kampala olwaleero parliament n'ebitongole ebiramuzi wali badde obijja mu Kampala ebitongole byonna buli kimu kyonna kiri mu Kampala noyingira Kampala nga tomayina kyogendako waliwo enguudo ezimu nga waliwo essaawa ezitayitwako bakupakingako oba oyagala ekibuga kite naye kati raba buli kimu kyonna tulere etikkulira mu Kampala wakati gwe buli naku ne weesiba kuba boda aba boda n'aba taxi aba boda n'aba taxi tezirina kubeera nga zirotatinga park ayina kujja mu paaka nga afuluma bwati talina kuvaamu ekibuga ffena tulina okigabana n'owa boda talina kuvaamu naye nze njagala okubuulira womanyira nti lwaki leadership ffe nze meya nze nanoonya akalulu nze manyi ebizibu ebiri mu Kosovo si Kisaka oba Luyimbazi nze nina okusooka oku-owninga nze wemba njagala okukola nsooka ne owninga newe gaba amaka gange gatabuse sooka ne ngamba nze nagatabudde nze naze ne perfume etali wawaka nesooka okwemenya naye ffe tuddire challenge z'abantu abaatulonda nga bwe twali mukalu twabaga tugenda kukola kino na kino ne tubigambe ebyo bya Kisaka bya minisita nsooka ne ngamba oluguudo lw'Essalaama oba lulungi oba lubi nze kwe baalonda nze ngenze katwe nasoose ne ngendayo jjo nga batekiniko batiddeyo kuyiwayo ettaka ne mbagamba kale tugende kubanga abeekatwe baalonda nze so n'olwekyo nze njagala okugamba unless nga abakulembeze abalonde baleme kuddiranga bizibu byonna tubiyiwe wa Kisaka tusobola obi-owninga kati ne tutula ne Kisaka tuyisirovinze tutya newe tuleeta tractor etandise okukola olwo ne twekubya ebifaananyi tukola lwaki oluguudo olwo tetu-owninga nga terunnakolwa nze Salama Road ndi wano munamu owninga era n'entambula n'enkuŋŋaanya concerts so ebigambo bino byenjogera bye biteekebwa mu nkola era mu nguudo zonna emyaka 3 kitundu ekisanja kyaffe kino kye kigendamu nze kanze nina enguudo mu Makindye Kabega Road ne Kakonge eziri ku 95%. Ebitundu byonna ebirala baatya Lukwago omugamba kootya agambye asabye accountability ne mugamba Stable Meyor leka nkuwe ekitiibwa naye ekigambo ky'enguudo mwe mubeere n'Abachina kalinyangala ombulire byakomawo n'Abachina just ebyo ebigambo biba bidivertinga ffe abali ku cause nzijukira olutalo wakati wo ne Lord Mayor era ne bangamba nti Meyor agabana state ne ba contractors ekitaliyo naye nga nze ngamba abantu kiki kyoyinza okulaga omukululo kungunjagala mu myaka gyange egijja nga mugamba omusajja oyo wa Nuupu musajja Presidency man omanyize ndi musajja wa Kyagulanyi walaba ku film gye bayita Presidency man Chuck Norris gye yazannya kanze tutandike ku film so kakati natonage omanyi wenjogerawo ng'odduka 13 tonyezawo 3 Radio 4 ensonsozi nze Adam Kungwe dakiika 3 actually ziri 4 ziizo zizakera ku ssaawa 2 zakawungezi koonako olwaleero program gw'ensonga kwetuli mwami Alhaji Kasiri Nganda Mulyannyama gwe tuli naye nga tuwayamu Haji badde nnyonnyola ku kungu guno mulundi gwange okugenda okusembayo bwe mba ntandika Kyagulanyi n'ogenda mu Bulango damutulire guno gwe mulundi gwange naawe wootakyuseemu buli we mba ntandika okwogera ku president batulidde mu ntebe Kyagulanyi ng'ogenda mu Bulango kagenderere oba otya bbala mu kugoba nonsimbi zibadde zituuse Haji era zituukira ku Kyagulanyi mbadde nkugamba nti nze bampita Presidency man Kyagulanyi wagirabako eyo firimu eya Chuck Norris gye bayita Presidency man nze ndi Presidency man owa Kyagulanyi president mwami Museveni gwe yatulira mu ntebe ye but Kyagulanyi mwami Museveni yamutulira mu ntebe atya
ate gwe tokimanyi nti mundu na sente era nabo bakimanyi nti bali mu kulembeze buno mundu na sente nkiddamu ne balamu yennyini akimanyi alikyuse saati nga Kyagulanyi president ate bamutwalako ebidongo by'okutugika ebivulu teyanyiiga balamu yategekanga ebivulu bya mwami Museveni takyabitegeka ate wakati naye agoba bugobi waliwo firimu gye nabagiyita Survivorani ebera Survivorani mukuba amasasi nga temumanyi invents bazimutwalako banaabayaye olimba me ate nawulira ne Gashumba akaba t-shirt ng'alajana ne Gashumba kya t-shirt bali ku Survivorani eyo MK project ina gweta kuba bwekaza no but they've been pulling crowds abantu abayitirive nnyo bategeka nakugamba wano ate kungumpa respect ndi mukulu wo nakugamba wano njagala muwe principal president Kyagulanyi owe 10 mutabani wa muteke we muteeka mulange ekivulu muleta abayimbi bonna okuva Kenya Nairobi n'abawano bonna mbakunganye kinywa mubakube ku stage jomanye ya bala mujategeka n'amataala agakange munyenye Kyagulanyi atambula n'endumbya nili ogu ate neta yimba n'emizindalo tufuna yawo tetwagala kubanga basinga mu bakanga naye walabye kye bayita amaanyi g'abantu kyenvudde nkugamba ekigambo kyange kigendererenga simala gasamwa ekyo wali badde ova mu ntebe n'oyimirira n'ogamba Mulyannyama I salute you walabye ensi. Do you know why I cannot salute you? Why? I don't salute you because weerabira ndiki nti mwami Kyagulanyi muyimbi yonna gy'abadde ayita abantu bamusasuliranga luli okumulaba kati bafunye omukisa ogumulabira obwerere obadde basubira okusigala maka gaabwe kati kankubuuze Kyagulanyi wawuliddeko ng'alanga akalango wano nti nzija ekyo mwakyogera ne musala obululu bwe miliyoni 6.5 era abantu miliyoni 3.5 ne ku ballot paper baali balonda muyimbi ku ballot paper baali bamulaba wabanga abantu bajja kulaba Bobi Wine nga muyimbi kale kankikize kubanga ekyo kyemugamba mpulira ne minister omulamba abantu waliwo Bobi Wine ne Kyagulanyi kati abantu bajja kulaba Bobi Wine kubanga ekyo balina kyogera kuba badde babba Museveni nti omusajja takyaliwo agenda mu America agenda wa yaba mulisizaako ate kati emyaka gya Museveni gya ntondo takyaliwo aliwa where is the person ali basokane mawulira wano omanyi abantu basokane balimba mutabani wa gundi mutoto wa road Muhoozi abantu basokane bamulimba timu yenge mugamba kugambye Kyagulanyi talina bantu ne bamobilizinga ne batwala bano ba crime preventer bonna ne babeera omwo tewasigala na muntu omuyaye yabakubye ekivulu feri enjogera omuyaye bakuba ekivulu embalala omuyaye n'abakuba ekabaale omuyaye n'abakuba ekasese omuyaye n'abalumbe Fort Potro omuyaye n'abakuba Hoima omuyaye n'abakuba Pakwaki n'abakuba Mayuge omuyaye n'abakuba Mbale n'alumbalira n'alumbalwa nenawe omwali siroza nti buli omu mwena mwana abagabuguma kubanga empewe yali ebayisemu era kwolwa abakazi bamwe bano bangasimanyi yalina maanyi gasobola kwepiica ekyali aluwa teri wa NRM yepiica oba mugundi project MK ogambye otya teri wa NRM Bobi Wine yali aluwa ayapiica mukyala w'enkiddamu nga ki obunyogovu bwe balina mu mutima ng'oyinza okustanding okujja ng'olidde emirondo eddebe ennamba abawagira Geno MK naba mutembeeta ba Dr. Balamu ba Honorable ate wongamba Balamu gulira Honorable Kabanda mukwano gwange Honorable Michael Mawanda mwami Frank Gashumba bonnanga bwe ba emisango basenga babakyala Geno Muhoozi Keneru bamale wiki nga teri mukyala alaba ku bbaawe bonnanga beefunyiza balinga buveera nga kiki omanyi omwana kyeyakubaaluwa ate kati gwe nze gwoyogera naye waliyo nze kati hadithi gwe toli musiraamu Abubakari yayogera weba Bayibuli Matayo oba Petero Bayibuli wosoma Matayo 1 ate Balamu kankubuulire twaliko mu kuziika mama wa Misaki Kayunga Balamu ng'atudde wali Balamu yalinganga wali obaddeko mu winter nkulaba oluusi ogendako ebulaaya Balamu tishaati ye nga okutute kwagala kukona ku ttama annyogoze bw'ati ng'omubanda waali nga nyuguge ki Allah gomanyo omusajja Bobi Wine akuyisaamu amasannyalaze ate nawe nakulabako wandabawa ng'oli mu kava mu motoka yammwe musaka amawulire ode naye naawe ndowooza wadda wano wakyogamba bakama ab'amazima ntiki
akasajja katukubye kaba kuba hands down no katono nnyo wali ebibala munga biba bitono ate birwa kuba boga nti mwagala buyinza kati kambuzi kungutuddeyo katono nnyo haji mwagala buyinza oba mwagala obuyinza gemanyi g'abantu tubadde tugamba abantu kumenka oba tugamba tutambula butambuzi twatuuse Luweero kyovola bino ebyefudisi bitukoze bubi ebizibu byabwe eri gye tubadde tugenda tugamba abantu kumenka ekigambo kumenka okimanyi genda uno mutabani wange Junior ayogerera movie atera okugamba ebimenke nebona ntunulira kyetubaddeko mwagenda mu kalulu 221 ensi nebagaana ensi teyabalonda okusinzira I'm here nina figures nina eza electoral commission nga ziraga nti mwafuna obukadde busatu zikyaliko ku Google babazijjako I have the figures here gwe zikyaliko weziri nazigamba zitya obukadde busatu obwebulu mwami Kyagulanyi bwe yafuna President Yoweri Museveni obulu about 6 million the world seem to have rejected you ensi yabagana kati boga nti amasajja laze obululu bwa mwami Museveni bulinga kumakinga bibuuzo walabye ku paper ya P7 bukyotandika kubaawo UNEB nejikulaga bya Makindye oba S4 as scripts tezidda wachi zituleteri UNEB ezesigaliza lwaje kati nezino ne kachiko kebyokulonda kazesigaliza kubanga akachiko kebyokulonda linda konno nkulirako akachiko kebyokulonda mu kwewandisa Kyagulanyi yakola bukozi bwe kati jamuka mu mutima ne gumukuba namuwoningira usagala malala Kyagulanyi yakola ki step zino step tewazira abanyimirire jimirira twalabanga jatambula nagira mu katono bwa nzijukira nga buka mbwa yamuka mayakola ata natereza galubindi teyamuwoninga no it is a joke tuli kumanyiga abantu sibine ebibeera ku lupapula ebasoma tesobola kubanga wawangula obulu na 95% nga mwami Museveni encha nobeera mu ndabirwamu nga totaddeko ne covid mu ndabirwamu otyamu about 50 something not 95 ekyo kintu alanze kati ebakindi entambula ne babouncer kubanga nawangula ne bitundu 9 gonda nzijidde wano ku border no but instead yabalonda ense ogisanga wa figures zakati ato omuntu alina ensi atambula ne zitanka ngense kwagala okimanyi mwami Museveni wali muto yes mwino mukisogena mu court in fact kinsanyisizo mpadde ekyokulabirako kya scripts za national examinations esembayo scripts tezidda nebo owulira nga toli mu mativu ne performance yo osobola okuwandiika n'owandikira UNEB era ne bakuwuliriza ne basobola okukola ne remarking mu byokulonda mwayina omukisogena mu kooti yes mwayina omukisogena mu kooti mwatonyayo butonya omusango ne mugujjayo ate omanyi bagamba ne mugamba mugenze mu kooti y'abantu eddiba ly'enkoko liweeka lyaweekaani lyaweeka ngulikungu liba liweeka ani yali awangudde omukisa gwa UNEB ogwo ne baddamu ne bakola examination mumbuulire ani mumbuulireyo era ani yali agenze emyaka gyonna mwami Museveni gye bamulangiridde Besigye yaliyo bonna abazze bamwesimbako bamujoyininga era gyovola abantu mwami Museveni omanyi kankubulire kungu nze kati Mulyannyama nze njogera si bya radio ya mweno mwami Museveni alinga musawo mugando wa mayembe omusawo mugando wa mayembe mumanyi akola ki agalawo nakuba emiggo yeke nyini nga mwali munda n'amala n'akubuza abajjajja bagambye gwobadde olazeewa nga mwali nakuba emigo nagamba abajjajja batuuse bakuba kati n'amala bwaggulawo n'ajjako ekiveera ekikutiya kiba kiddugala n'akubuuza abajjajja bagambye gwobaddewa oba naawe gwe tewafulumye ye mwami Museveni bino byonna abikola ng'amanyidde ddala wali ku Serena iso bwegenda okufulumiza results so olwekyo dikooti bwe zibeera entuufu because for example kooti yakamula okusala omusango gwa Honorable Francis Zaake versus number 3 mu ggwanga bw'oyita aba NRM kakongoliro kati at the moment omukyala Anita Mong toyinza kumuleka bbali kooti yamusingisiza omusango nga commissioner wamwe gwe mwateekayo wa NUP yamuwangudde awo kooti zabadde ntuufu awo kooti ntuufu linda ko sesinagambako kooti nkyamu bantuufu nakyemalira awandiika akatabuke gwe katoli musomi wa butabo author ne reader ni abananyini katabo author yamanya lwaki yakayita zinunula oba amaka gaba wansolo
mwami Museveni awandiika ekitabo kye n'amanya nti ku stage eno wano waliwo kino era n'amanya wayinza okwogera mu international community nti judiciary ekola kakati ogwa bugwi mu panchi ze nga wolaba FDC we batuuka ku kya chief whip Nsibambi ne Semuju nga anite ya ino batasa nenga anite yani speaker esimu agikuba wani wabwa Museveni gwa NRM kakati gwe nyizo okusanyuka abasemuju ba celebratinga naye nga asaze omusango bo banoonyawo akavuyo kayinza kubeera wa kubanga Kyagulanya agenda kuddanga 5 naye bwe tuteekawo omusango gwa zaake tegutwaliza akaawo ab'Emityana ba celebratinga nakyemalira bwatyo nakyemalira kunguka mu kusomese ababuze emirimu mwenna ab'Emakerere wayita emyaka 7 ng'oli ku street n'ateekawo okulukurutinga abapoliisi linako katono linako mwenna ne mugenda omaze emyaka 7 ku street ataddewo recruitment ya poliisi n'oyingira obwa poliisi n'olabanga akuzadde Hitler yagamba basajja be n'abagamba amagye gano tugagulire uniform empya ne biki n'onagagamba ogwa wansi ku kizimbe gajja gwayo so ekyo tekikweyunza bino byonna omusango gwa FDC obenkana ze FDC ebyo byonna bibaddewo Kyagulanyi kwetoolola ng'agamba abantu kyabadde batugamba nti tumenke bano beebuza okumenka kweki oleko kuba oli mu weka head nnyo weka head okutegera ekigambo kumenka ngero oludde ng'olaba movie ezitali za Kinigeria so kakati njagala okutegeeza ekyo mwami Museveni nakyemalira kyennyini nze kyovola abakungu ogenda n'ompita wanogaba Mulyannyama ng'obuze munnabyabufuzi omugenzi Nsambu yangamba yali omubaka w'e Makindye Allah amusaasire ebyamusobako munnabyabufuzi tabanga kikere kya mulutobazi tibwaggulo kirina okukaaba ensene zigaana okugwa nojja gundi n'awangula n'ogendayo oteekwa okujja nga ekisonga z'ogenda okwogerako tesigenda kuzibikira tuwa ya Kyagulanyi gy'abaddeko kubanga kungu basajja bo bakamaabo baagala okuzibikira ekyali Arua ekyalirira bagenda kukola bingi kyali Arua obuuza nti kumanya okulika emmere gatema muli wanje obuuza nti kumanya okulika emmere gatema muli tomanya Arua twatuuka Arua ne batugoba mu Arua ne batutwala Odumparaka omanyiyo Odumparaka tiimu gyeri yes gye batwakuba nga balowooza nti abantu tebagenda kutuuka nga buli kaguudo konna akayingira ekibuga kaliko battalion buli mujasi yenna gw'omanyi omukambwe yali Arua naye njagala okubuulira omubanda yabakuba kyali Luweero ekyali Luweero kimanyi Bobi Wine yawemula ki ate nze nkugamba nakwatibwa obusungu omukulembeze tanyiigirwa yayogera bitono bye nali nsuubira nenyamira yasabika mwekwe muyita nali njagala akubira Ddala Luweero Bobi yankola bubi okusinzira ku kye nali mmanyi twali tulina okubwatulira Ddala okyali kiggweeraawo tuyitaawo ebbombo olowooza tubadde tutambula tuwa okudduka okwo tuli muri haso okuyingira site eno ye site Kampala gye tugoba aje nse kuwulira era empulira muri haso gwobadde ogamba bino ebya Lord Mayor miriko nnyo nyinza okuba minisita enkeera oba okwosenca kungoli mu minisita oba local government akulira ebya mawulire olowooza nyinza okwerabira nze kankubuulire kungu era kungu kati ompaddemu obudde mwami Museveni yalonda Cosmos Adyebo nga saba minister ne babuuza nti omusajja yamujjawa Cosmos Adyebo ye yali teyali musomesa omusajja naye yali chairman wa UPM mu 8 nga Museveni olwalero ye Katumba oye ebiseera ebyo najjukira Cosmos Adyebo naliko kumbaga nali mu system erosi myaka 9 alia omutabani wa Bidandi n'awasa muwala wa Azizi Kasujja oba muwala wa Azizi Kasujja yafumbira kati njera biddemu naye baali boogera abazadde omukubo yaleeta akafaananyi nga Azizi Kasujja asoma ne Bidandi egundi Dubai satojja kunerabira tebakulimba nti waliwo jjanga tamanyiddwa mu gavumenti waliwo abali mu Irucheya ngaba Cosmo olaba bana abaana balumbuye basiimwe ba pastor ba Boston abo tubamanyi bambabaze South Africa sawa yonna olaba muntu bali mu Irucheya nete muri kuba wasuubiri taliyo gwandi atino kubanga ekinsanyusiza ogambye nti wali ne mwami Kyagulanyi Luweero n'ayogera ebigambo gwe byoli mu kukungiriza era newunyiza nkugambye sikungiriza nkugambye byabulamu ku kinali nsuubira okuba but these are ugly words kati kankubuulire ekyo kyogambye just listen to this lindako
bajja wano n'amagato gaabwe n'obusaati nga bweriise bagikuba tebalina wadde underwear ey'okubiri naye olunaku lwaleero be bannannyini ba buli kintu wano ku ttaka ly'abajjajjaffe kati bo balina mayiro na mayiro z'amataka bali mu kweyagalira misolo gyaffe bali mu kuza zi birthday olunaku lwaleero Museveni akozesa biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday bw'aba takuza ye ey'emyaka 8 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwa twandibadde tulowooza twolwebbigumira buli kibimba kimala ne kikka naye ate sinsinga okukyankalanya obwongo kwe kulaba nti ate Museveni taswala agezaako kati ate kutuka katiikako guno Those are very ugly words. Very ugly. Kakati kungu mu 86 natula P7 mu 85 mwami Museveni agenda okuwamba obuyinza n'enjoyininga lubiri SS mu 86 okitegeera nali katwe nga batandise okuba ame shop bakuba military bayi waliwo muyekera abane underwear 2 ozo kubeera mu sikono bane underwear 2 atoyoza go wabera mu second lengo webikesuka no nebi nebigamba ati nkubuulira gwagwa wadanga those are very ugly words. Oli omanyo Uganda Those are least words you'd expect. Omanyo Uganda wasoma nketa mbizinga. Okay. Ekigambo wadde okimanyi. Yes. Kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Katujje tandika. Katika nkubuulira. Katujje.